This is from Patilla Red in the danger red. Kakensa abana bakubambira mu paka sebo. Abana bakubandira mu paka sebo kati paka enkadde bagifula kisaawe. Mr. Kakala sabe ne paka enkadde abana bagipera mu mupiira. Abatekete. Chiri Uganda mama nyawo kansubira nti muli maida tusana bagara balonja bampuliza inaje musinziro kubanga ate mujye kumirika kufifije kwali hatenga ngamanti okola chamanye nyanyine dala gwe yakatoyinga ko mkwano gena masobere ngate o subscribinga ku channel yafe yes ate mwabaza batabula nafe kuva mabega mwe bali nyomwe balire dala kansubira nti buli kimu kitambula malira sana mujye balije mutusizako engalo abalunji abagara eyo ye pack enkaddenga bwe yali efanana emabega ko awo naye ngabo girabye wali bwetyo kakati wefanana naye ngagaliwo gagamba nti esambibwa mu mupiira ngabo ulidde omukulu bageze maso kubaga ate atutegeza olunaku olwaleero lina ka story k'omukyalo oyo gwolengera alinye ekimotoka kya KCCA nga agezako kubanga ate annyonnyola biki ebyamutuseeko olunaku olweggulo lwaki njagala ogabana story eno naawe olunaku olwaleero munnange omukyalo ono ebyamutuseeko byandibanga byagudde we oba byagudde ewaabwe olunaku olweggulo naye ng'ate olunaku olw'enkya bijja kubanga ate bituuka kuggwa omukyalo ono agamba nti yabadde we ng'afumba kyamisana afumbira abaana be okuli w'emyaka 4 n'emyaka 6 ngero omuntu yenna anabeera ewuwe bwatyo yabadde ali awo abayiwumeme ne bagenda maaso okubanga ate bamusalako bwe bamusazeeko ne bakebera mita ye ne bagamba mbu mita ye teri registered n'ababuuza nti kakati nze nga nze bye tebinkwatirako wakubanga nze ndiki ndi mupangisa bupangisa mwenna mukimanyi bulungi nti ennaku zino ebintu babigonzaamu ennyumba z'abapangisa zibeeramu buyaka okitegeera n'abagamba nti ensonga ezo mulina kubanga muzinyonyola landlord oba landlady nanyini nyumba zino era bwe batyo ne bagenda maaso okubanga bamukubira essimu naye omukyalo ono agamba nti abawumeme tebamuwadde chansi okwogera nani ne landlord okitegeera nga bagamba nti affe tetumwetaaga twetaaga gwe tukukwata tukutwala kukomera tukutwala ku poliisi olina omusango okitegeera n'ababuuza ate musango gwaki olw'ensonga nti sinze avunaanyizibwa ku nyumba zino nange ndi mupangisa bupangisa ate muntwalawa namugamba ffe betobitunyumiza landlord n'abanyonyola n'abagamba naye nja kujja ensonga ezo tuzisootinge kuba yabadde taliwo ng'ali up country ng'ali wala abantu bano munaye ne balemerako omukyalo ono ne bamulesa emmere gye yabadde afumba n'abegeera n'abagamba nsobola kuleka mwana waka baana bange waka bokka ate nga bato ate nga n'emmere gye mbafumbira tennajja ne bagamba osaaga tukutwala era bamaliriza nga bamutisse ku kimotoka ekyo ne bamutwala wabula babakuutidde obutakuba bifaananyi ne babakuutira obutakuba masimu tebakomye okwo n'amasimu ne bagabajjako agamba mu kimotoka omwo yasanzeemu banne abalala bangi naye nga bonna babavunaana emisango egifaananako bwe giti egitali nayo egitabakwatako ne bagenda maaso kubanga ate babagulako emisango mu ne babatwalayo ku poliisi ne babako emisango sanga egitakwatagana gye babagulako naye ng'ate imagine babasanze waabwe waka okitegeera ate nga bapangisa bupangisa mita evunaanyizibwa kwani ku landlord nannyini mayumba yabamanyi ebintu bye nga bwe yakola ki we yabiregisteringa ffe tujja buzi kupangisa ate tutuuka okusenguka era bimita tubirekamu ne tugenda kakati omukyalo oyo ekyamutuuseko kyammaze enviri ku mutwe nawulira nga yeekyayi era agamba nti abaana yabalese mu nnyumba ng'abaggalidde mujukira nti abaana sayizi eyo batera nnyo okwemakula era ebiseera ebisinga bamaliriza bakumye n'omuliro ku nnyumba tubirabye nnyo ebintu ebifaanako we bityo ye avuddeyo n'abeera nga abuuza nti kakati agende mu maaso okubanga asuuwinga abawumeme akola ati awulira nga byamususseeko ate nga si yeeka yabadde mu kintu kino agamba nti mu kimotoka omwo babadde mubayitirivu ddala bagenze babasoloza so nno wenna gy'oli beera eyo ng'okimanyi nti abawumeme bakunona teweeyibaala naye ng'embeera yo bwetyo efaanana mu ggwanga yatu Uganda ndowooza ogiwulira tewoomya tooke n'akamu n'akatono ddala
eyo story njikuwadde okukusigira ekifaananyi nti osobola okukwatibwa awatali musango essaawa eno mu Uganda n'osibibwa so nobeerawo nga okimanyi kyonna kyokola kiyinza okuba nga ate munange kikusibya. Ndowooza ensonga ezo oziwulidde. Okuddako ku mukyala amanyiddwa nga Doreen Nasasira. Yes, omukyala ono tumumanyi bulungi nnyo atukolera wali eri ku KFM. Navaayo emabegakaawo ne nkuwa amawulire nga galaga nti omukyala ono n'omukulu amanyiddwa nga DJ Jacob Mutuze essaawa eno amanyiddwa nga Councillor LC3 ow'ekyalo ekimanyiddwa nga Bunnamwaya bapepeya era nga bali mu mukwano ogw'omuggundo ogwedde emirimu era nga ebifaananyi bizze bisatuletinga ku social media ebiraga ababiri bano nti munnange enkolagana yandibanga weri y'amaanyi ddala era nga tujjukira bulungi nnyo n'omukyala amanyiddwa nga Bina Baby era nga naye akola ku KFM yavaayo n'apostinga omukyala ono era nga akozesa ekifaananyi kino kyennyini ng'agamba nti ye ku lunaku lw'abakyala awaddeyo omukyala ono olw'ensonga nti yagenda mu maaso okuba nga akkiriza omusajja alina omwana ate n'abeera maama we ku lunaku lw'abamaama okitegeera n'amwagaliza olunaku lw'abamaama olulungi eddala ekijja kyayongera okutunyiika mu butto ne tujjiira ddala ne tukakasa ddala kituufu Jacob Omutuuze n'omukyala ono wandibaawo enkolagana. Omukyala ono avuddeyo n'abyesambagga n'agamba nti tewali nkolagana wakati we ne DJ Jacob Omutuuze nti ebyo just bifaananyi ebitambula era bo tebeeyagalanga nako wadde era n'ayongera okututegeeza ne boyfriend we ensonga zino azimanyi bulungi ekiraga nti alina omusajja we omulala atali DJ Jacob Omutuuze nti era ensonga ezo azimanyiko bulungi nnyo ez'okuba nga yeekubya ebifaananyi ne DJ Jacob Omutuuze batambula ne bagenda wano na wali nti abimanyiko bulungi era tabinaako buzibu era abitegeera ddala bulungi nti wabula ensonga enkulu eriwo yakuba nti baawe amwesiga. So bino byonna ffe betugenda maaso okuba nga tulombojja nabyo mbusi bituufu tebiriyo bwati bagenze maaso okuba nga ate ategeeza wabula nga ate kino ekifaananyi kye tulabako waneeno nga omukulu amanyiddwa nga Ssenga Ssebbanga ng'amukuttaawo kyagenze maaso okuba nga kiyombe ba social media in-laws nga bagamba nti amukwata atyawo gali amateeka genda maaso okuba nga mbasomera ne batandika okugajjayo ne bagamba nti akwatibwe asibwe talina lukusa lumukwata awo. Abo nga nabo tubavuddeko okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Herbert Shonga. Love ya Uganda banange eno yo enyuma nga bwe kwasane kamunguluze omukulu ono fena tumanyi bulungi nnyo ebyatukawo wakati we ne mukyala we gwe yakuba embaga mu mwaka gwa 2016-2017. Yes, bagenda mu maaso okuba nga ate basayininga divorce mu mwaka gwali gwa 2020 era nga wobalaba bali bakutte empapula za divorce nga bava kusayininga bulungi nnyo nga buli omu musanyufu wabula ate byagenda mu maaso fena tubijjukira bulungi nnyo nti omukulu ono yagenda n'abeera nga yeetwala eri ewa Kasasha ne bapepeyamu awo laavu nekola ki nenyokera ddala ne mwana mwalo ono yagenda ew'omukulu amanyiddwa nga Patrick nabo ne batulaga nti omukwana eri gye guli mungi nnyo nyini ddala. Kakati wenjogeera Kasasha yakyayibwa ne Patrick yakyayiddwa ababiri bano bazzeemu okuba nga ate buli omu ali single naye munange mwana mulenzi ono avuddeyo nga ali wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga OS muyite Omulangira Suuna. Yes, era nga bano bagenze mu maaso okuba nga ate babaako ka video ke bakola naye mu ka video ako bataddemu oluyimba lwesobola kubanga ate ngabana waneeno oluyimba olwo lw'Omulangira Suuna olumanyiddwa nga byekola byokka oba ekitegeera ebya love byekola byokka ndowooza oluyimba olwo mulutegeera bulungi. Ebigambo byonna ebibaddemu babikyusizza nga Shonga alaga nti babyolekeza eri mwana muwala amanyiddwa nga Dorothy okitegeera ng'agamba nti addeyo bazimba akasiisira ka love nga yeegayira mama w'abaana addeyo okitegeera kyova olaba bagamba nti omusajja omufumbo oba omukazi omufumbo abanga mu mmotoka yaki ya gavumenti taba wessaawa yonna nyini yakola ki nyini yamunona n'amutwala. Shonga mu luyimba olwo alaze nti ayagala Dorothy addeyo ebintu babikwasaganye. Oluyimba sirugabanye lwa nsonga lubaako copyright ategeera ensonga ya copyright oba okitegeera bulungi nnyo kyenjogerako. Okuddako ku side eno entangomenti za Uganda zisesa ewamwana mulenzi amanyiddwa nga Dax Cartel. Yes, ensonga zino nazo muzimanyi bulungi nnyo nyini ddala. Tujjukira bulungi nnyo nga Momo tannaba kubaako kyayogera Dax Katero yasooka okufulumya oluyimba olulaga nti Momo 19 yagaba enswaze oba okitegeera wabula mu luyimba olwo mwana mulenzi yagenda mu maaso okuba nga ate ameshoninga ku linnya ly'omukulu amanyiddwa nga Wire Mukaabya. Gw'amanyi oluyimba olwo olumanyi bulungi nnyo era n'ebigambo ebilulimu ndowooza mwali muluwuliddeko olw'ensonga muze mugoberera story ya Dax Katero ne Momo 19. Naye nga mu ssaawa eno buli Momo kyagenda mu maaso okuba nga ate apostingayo abaana we bali nnyo wali ku ground okumuwaki
ki okumuwa level so nga nabo bagenda maaso kubanga bamuzaamu amaanyi nabo we bali okubanga bamuzaamu amaanyi kakati okudda ku nsonga enkulu mu luyimba olwo yagenda n'ateekamu omukulu amanyiddwa nga Wire Mukaabya ng'alaga nti mu luyimba Mukaabya yali yakola ki yali enswaze munange Mukaabya avuddeyo naye n'abeera nga akuba oluyimba olwanukula Dax Katelo ng'amutegeeza nti ye talyanga ku ki talyanga ku nswaze n'eddakiika n'emu naye amutegeeza nti wekuba kusima nswa ye ate kafulu nnyo mu kusima enswa asobola okwesimira ezize tasobola kulya z'abalala banange ekiri wali sisobola kugabana nnyimba ezo wano lwansonga nti zibaako copyright ekyo nkiddamu owundi yandimbuuza nti ate biki byoyogera nga tebiriiko wanene obuyino sisobola zigabana wano zibaako copyright yes sizirinaako buyinza wabula nga bannyinizo zo gye ziri Mukaabya agenze maaso kubanga ayanukula Dax Katelo ate okuddako ku mwana amanyiddwa nga Sherry Matovu ono naye bagenze maaso kubanga bamukalakata olw'omwana mulenzi gwagenze maaso kubanga apepeya naye fena tumumanyi bulungi ebifaananyi byagoyinze viral wano ku social media twabirabye bulungi nga bagamba nti mwana mulenzi oyo ekisukira ddala muto ku Sherry kyakubiri ku kyo mwana mulenzi mbu avuga boda kati noyo Sherry avuddeyo n'ayogera ku nsonga ya mwana mulenzi oyo n'agamba yes okuvuga boda yali agivuzeeko tawakana naye agamba nti ye oyo mukwano gwe era nga si yeka gw'ayina ayina emikwano emirenzi mingi nnyo ye yakoowa emikwano emiwala gya lugambo nawala okusemwerere kati yo obulamu bwe abuwangaza n'abaana bano ab'obulenzi ekisookera ddala bw'aba akoye ng'ayagala kumuvugamu mu motoka akubira mwana mulenzi ono n'amuvugako era ng'atugambye nti amaze naye emyaka 6 naye ng'ajjukira nti ekifaananyi kya mwana mulenzi ono ekyasookera ddala okufuluma nga kiraga nti alina tatu ya Sherry wano ku bbeere Sherry yeegaana n'agamba nti kirabika bafaani be tamumanyi okitegeera n'agamba tamumanyi naye atugambye nti amaze naye emyaka 6 nga munange amumanyi okitegeera so nno ye bw'ati wagenze maaso kubanga ategeeza n'ategeeza ekyokuba nti avuga boda oba akola mulimu ki ye tekimulya waba wakumwagala asobola okumwagala as long as love weeri ye akola akasente ke nga Sherry talina kyamaanyi nnyo kyetaaga ku musajja okuggyako omwogo gwa Musa naye ng'atugambye nti essaawa eno ye ali single abyeganye abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutuusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi odiringira mu ngoye z'abakyala z'abaami oba z'abaana omuli ensawo engatto abaya ne sharia suuti saati t-shirts wamu n'enkofiira babikutuusako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde bakubire ku nnamba z'essimu +053 574 368 oba +256 708 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 689 Namirembe Road beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Josephat Seguya fena gwe tumanyi obulungi atukolera wali eri ku Bukedde TV era nga nono naye mukozi wa lugambo mwana mulenzi ono yavuddeyo awo nga bali awo ku Urban TV awo nga balina show gye bagenda maaso kubanga ate bakwasaganya bagikwasaganya awo eriko ekigambo simanyanga biki kimeza bagiyita Spectrum kimeza program eyo munnange yavuddeyo nabeera nga atutegeeza nti ye talabangako Amoti nga tamulabanga munnakatemba wabula amulabanga omuntu ali awo midio katalina byakola n'agamba nti mwabatendereza Amoti nga bw'alina comedy Amoti talina waka ekisookera ddala omulimu gwakola gwakubanga ayambala magandula g'abafaatha era n'ategeeza nti ne bafaatha baali bakoze ki baali bamukubyeko mu mbuga z'amateeka nti lwaki azanyira mu ngoye zaabwe okuzityoboola kyakubiri ku kyo n'ategeeza nti comedy gwazannya wakubanga yeetoololera ku mawanga kwawula bwawuzi mawanga nti era yeewuunya nnyo abantu abadda ku katemba wa Amoti ne batandika okuseka ne bamutenderezanga bwali munnakatemba owakabye nnyo naye jjukira nti Amoti y'omu ku balegendi ba katemba era nga y'omu ku abo abatandika ekigambo katemba comedy mu ggwanga lyattu Uganda era nga amazeemu emyaka egiwera ddala 2 ffenna tukuze tuwulira Amoti munnakatemba okitegeera naye yavuddeyo n'abeera nga amuvulunga mu ngeri efaanako bwetyo ng'agamba nti talina comedy gw'alina simanyi gwe njogerayo ku kintu ekyo naye nga ye bw'ati bwe yategeezeza okuddako omwana muwala amanyiddwa nga Carol Sheila Gashumba
yes kinajukira bunyonyo nti mu mwaka oguwedde omwana ono yavaayo n'ategeeza nga bw'alina best lips oba lips ezikyasinze okuba embalagavu mu ggwanga lya Uganda. Olunaku lweggulo yagenze mu maaso kubanga apostinga ekifaananyi kino ng'ali ne boyfriend omujja n'atugamba nti kati ndowooza sinze akyasinziza lips ennungi mu Uganda nga byonna kyalinga kyategeeza nti omukulu yamuli emabega alina lips ezikyasinze okuba embalagavu empoomu mu ggwanga lya Uganda. Wabula teyekomyawo yavuddeyo aina gundi screenshots zagenze maso kubanga ate apostinga naye nga zino zabadde zikalakata abasajja nga tutegeeza nti abasajja ba Uganda be bakyasinze okubanga munange bonoona ebiseera n'obudde bw'abaana bawala mu ggwanga lya Uganda. Yes tetuganye nti n'abakyala mulimu abonoona naye tuba kuweyinga percentage nga gye tusinzirako abasajja bonoonye nnyo obudde bw'abamaama mu ggwanga lya Uganda. Ekisookera ddala abasajja b'e Uganda kasasiro mwereere tebalina makulu olw'ensonga nti tebakyalina ne kibateeka ku mmeeza wabula okumalira omaliza abaana b'abandi ebiseera. Yavuddeyo nga mukaawu okukira enswera enkubeko mwana ttono ng'agenda mu maaso okubanga ate asomera basajja bakulu oba abavubuka b'omu ggwanga lya Uganda nga batakyalina makulu na mulamwa okuggyako okugenda mu maaso okubanga ate bakozesa abaana b'abandi ne babamalira obudde n'ebiseera ng'ate tebagenda na kubawasa era n'abasaba nti mu nsonga eno ey'omukwano ng'amba ensonga ya love balekerawo okubanga ate beefuula ba victim olw'ensonga nti si ba victim abakyala be ba victims mu nsonga eno. Nakibagamba nti abasajja bakyasinze okulumya abakyala ne muwakana abakyala naffe tulumya naye ate abasajja bo bayitawo ekituuka mu entanglement kuswampata wano na wali bakyagalira ddala. Mwana muwala amanyiddwa nga Kapakati yavuddeyo nga ayambaddeko mu ngeri efaananako bw'etyo ng'ebbeere liri bwe lityo tayo naye munange bagenza mu maaso okubanga ate bamuwa level wano na wali ku nsonga y'ebbeere eryo era nga balabiddwako nga batandika okwebuza ebibuuzo ebimanyiddwa nga mbu what is soil erosion ne baleeta definition za soil erosion gwagijjukira definition eyo gikubyemu nga balaga nti ensonga ezatuuka ku bbeere lya mwana muwala oyo zirimu ebintu ebyo. Ate okuddako mwana muwala amanyiddwa nga Bad Black tuli ku nsonga ya bbeere. Omukyalo ono olunaku lweggulo yavuddeyo n'agoyinga live yes ng'asinzira ali ku Facebook page ye n'abaako obubaka bwe yagenze mu maaso okubanga awo abagoberezi be ebintu bye mubimanyi bulungi ebya Bad Black naye munange abagoberezi be bagenze mu maaso okubanga bamusomera ku nsonga y'ebbeere nga bo bamanyi bo boogera kati ng'omusezi akola ki asera simanyi oba akola atya naye nga batyo bageze mu maaso kubanga bamusomera ku nsonga y'ebbeere naye nga bomumanyi Bad Black tanywa guteeka yavuddeyo naye n'abeera ng'ate abaddiza level ku nsonga ekwatagana n'ebbeere nga balaga nti tayagala kamanyiro tayagala jogo tayagala kumuvulunga tasemba nakyo era nga ngenda mukuwamu wana eddakiika emu 2-3 ng'agenda mu maaso kubanga ate avuluga bannayibeere banne tweyongereyo mu maaso. Obuwalawala obuto amabere gabagudde muyonseza abasajja b'amabaala mu bamazeeyo ate nawo ddi wano commentinge ku bbeere lyange lirina ne sharp shooter nipple. Omusajja asula ku ppira asula bulungi nga muli awo mumanyira munsinikirako ebinyani gwe mumanyira nammwe mbwa mwezo Facebook. Babuuzaako mwena ku page eno abalina olugesigezi abalina akamanyiro mwena kwegamba nga sigwongulira data. Kati bwojjano noyagala oteseze wano munange abakyala abagumba temukomenti nga goli mugumba tozalanga ku mwana bino bintu si byabagumba namwe abasajja abalina wasted sperms tosaana kwogera. You've never raised omwana n'omu tozalangako sorry nebbeere lireke lyesonywe lirabe nga ebbeere ndize ddiba kuba maaso mulimu mwe ebiwala mwe ebitoototo mmwe mulina emyaka 2 naye amabere gabakoma ku nnyuma ogira oti mbwe bannyimirizaawo wooli nina abaana 4 ate bonna bayonka ne banteeka wooli tosobola kuyimirira wooli so abagumba nebbeere teryogerwako tutu musajja asula bulungi omusajja asula ku ppiro mulina obubeere obwannambaala obubeere obwo obw'ebisiraani obwo bubuza n'emmere mu lusuku. Mulimu abakazi ng'olina akabeere olina emyaka 5 naye ng'akabeere kali kuli obwo obubeere obw'ekisiraani mukama mubeere nabo bisaana mmwe kakati kabaza mmere kitegeera abakazi amabeere amanene twawamba ensi ye muli mu mwaka kimu mbatwalewa where should I take you motherfuckers mbatwalewa atenzize muli wano mutandise commentinga no commenting olina ku baana abawera ababiri abasinga amabere gammwe gayika n'eryange kyali tto muri ba mother ba toilet mukoza abortion impitirivu okufa obufi namwe muri wano mumanyira
No, I cannot dance on your tunes, my dear. Njagala omukazi alina omwana ayogere abagumba muve wano mu abasajja balina wasted spam aba masturbating muve wano. Sina gwempise. So temudanga mwawo nga mujja mundira kamaziga mwembwe bere lirikani. Chichi. Oyina omwana oba wali oyonsezzaako manyina omwana wanuuna ennyo atonga sikamu amata. Mumanyira mulinga ebibada. But before you comment on my tutu, make sure mbu toli mugumba. Naye abagumba muve wano. Mwa mutuletera okwogera ebigambo bwe bityo. Ne mutandika tukolimira. Oli mugumba tozaala oli kubeera okomenti. Ngokomenti nga kinga ebbeero teriyonsanga ku mwana. So temujjanga munkuba nnaku yammwe biki bisimanya biki. Gwe sigenda kuyonseza kitaawo oba ofaaki. Kati ngeyo tuvuddeyo. Mr. Handsome, kamalo balaga ku mugolo omusajja Handsome, baby ringi zaako wano mpola. Olulenzi omusajja omulungi nze muyina. Omusajja wuno omulungi nze muyina. Baby kakis. Tetubanga bali abedatinga ng'okwekomba. Bakulabanga muziro. I love you so much. Asha omusajja omulungi nze muyina. Baby soko gyotekewo ka face wano. Zino embwa tezibitegeera twongere okulumya abatuuze. Omusajja wuyo. Mwanange, badi black, baby wake kubereryo. Banenge, badi black, omusajja omukweka. No. Omusajja omulungi nze mulina. Nze nina omusajja omuto ni Kampala omulungi eyakolamuko. Omusajja wange mulabye mwana wattu. Nange Asha naye obulungi mwana bwamukeera. Omala obulungi we bukeera. Obulungi bwamukeera ebisigadde mu complain naye si ebyatulese bintu birono nnyo. Share this video. Amawulire gaffe ngenda kuba ngate nga wunzika ne story y'omwana mulenzi amanyiddwa nga Bajjo ex wa full figure. Omukulu ono gye buvuddeko awo yagenda mu maaso kubanga avaayo n'abaako byayogera ku bayimbi ebintu ebitasanyusa abayimbi abamu omuli omukyala amanyiddwa nga Chance Nalubega ffenna gwe tujjukira obulungi n'omwami amanyiddwa nga Willy Mukaabya. Yes, era nga bano baavuddeyo nga banyiivu bazibu nabo ne bagenda mu maaso kubanga bamuteera akaka ku nsonga ze yagenze mu maaso kubanga ate ayogera ku bayimbi. Era nga ye video gyengenda okubaga ate nkulekera wano munange mbeere nga ate nkwagaliza ekiro ekirungi atakumira mpera abankumira mwenna nsigadde nze Fifi J the news ankanga buli jogwa tanaba kubanga o subscribing go on and subscribe ku channel yafe mukwano twongera okunyumirwa nga n'okuyiga bwe tuyiga musule bulungi mbagala nnyo mweraba. Bajjo agamba atya nti nze siri promoter inze oshamba dal 10 mu lwendemu. Bajjo otegeka mu mwaka emirundi emeka otegeka omulundi gumu. Ba promoter be bana batafunye sente abatamanyikiddwa naye mbwe mutegeka ekyo bategeka kyalo ku kyalo. Government etekwa kubanga emanyi ebbala b'ebipande everywhere ne bwagendeyo wa bacha bategeka gwategekayo gwe nabitex mwe mutegekeyo ye naye wabere ebipande byaffe yabadagambye Bajjo nze siri promoter gwaleta full figure otyo go promoting a full figure. Go promoting a Brenda Namatovu. Twetegekera. Nze nalina ekivulu kyange wano concert tewali ayatali tajimanyi. Nali sinabakola ngebuleyo weeks 2 neba covid neba bisazaamu. Byali bibyo. Tuli banyivu nnyo lwa nsonga. Nti amanyi mu Uganda wano abasajja abambalesi balina akamanyiiro. Kebakozesa nti abayimbi tebasoma ne batumanyiira ne batulane ku mitwe. Abo n'abafunye sente. President w'eggwanga ndi wano okutegeeza nti si promoter tebabanko ba promoter. Kubanga promoter kitegeeza muntu ajja omuyimbi ku zero n'amutuusa waggulu. otyo Ba promoter abatuufu mu Uganda wano bandi badde basooka abakulira bandi z'ebibiina nga bw'ogamba nti kuli mu production Kyaluna Mubiru Timugema teyandifuuse sita nga Saaluna Timereba teyandifuuse sita nga Saaluna Mubiru ola bulungi n'ogamba nti Geoffrey Lutaaya alesa abaana nga 6 alesa Giovanni Luzinda Bettina Namukasa mwanje baani bonna ng'ensi yeeteramanyi abo promoter tijefu kiwa yasanga Shiba dancer n'amufuula star ne ba good life abo promoter oli mutuufu bana babeta events organizers okitegeera batagasi babivulu balinda Mugema n'okuba hit bagenda bakutegeka okitegeera baba bagamba nti tetwali bategesi ntunulira bulungi sebo baba bagamba nsenderezo bazo tetwali bategesi baki basaba fayiro zaffe
lwaki mukulwana mpaka gulu nga tulwanira sente zo twagenda ne bazituwa lwaki munga ne batugoba ekirala stimulus funds sente zo zaali zakudduukirira abo abaakosebwa olaba nze banza akyotera bwe ngendeyo nga kyalo wali eyafiiriddwa nziruka amabugo nga woyo yafiiriddwa sigamba nti naawe oyinza okufiirwa nga siriwo kankuwe lumu okitegeera kati abasajja abeefula bapolomota Apetex yali ekivulu kyali amaze kimala yakola 3 mu Desemba mu 2 Mengo enkuuka y'omwaka kati kyogamba mu gwokusatu yalina ekivulu ki ffe twalina ebivulu era gurupu zaffe bitambula mu Masaka yonna batujulira yonna n'ebipande byaliyo kyo ne bazisazaamu netuteekawo fayiro zaffe mu makubo matuufu nesizwafandire bwoyo yazirina sente zaffe bazibbye ate beefuula mbu bagezi kati kankubuuza ekirala okumanya abasajja abo babbi odireko mu nomwa miliyoni 3 gwe n'ofuna 8 bo batimba bobo male kivulu kyakya nga posta gyolina era eriko bamugema bakyasi n'olubega bakenzo baali fena tuwa posta emu bo bazi okusalako edudde gwe bawawa nti nno manayinze nafampa miliyoni 6 oleke tumanyira ate bw'otegesa miliyoni 6 bwe gafuna sente mmeka ye reveni yawo nekola ddi lwaki tegeneddeko abantu abo omusolo abewadde miliyoni 6 nti bategeka ebivulu luno lwe batankudde tebagenda kutubba ekirala nkola abayimbi bonna mu ggwanga President bagulawo ebidongo byaffe abasajja batebaddamu tutegeka nabo beetegeke manzi bagamba tetuli nabo beetegeke naffe twetegeke bafune sente nze neewuunya nnyo n'abantu abavaayo ne bagamba mbu abayimbi tetuli bapolomota kati tuyinza tutya okubanga abayimbi tetuli bapolomota nga ffe tulagiridde abo beeyita bapolomota okubeera bapolomota ffe tubadde bapolomota okuva nga twakatandika okukuba endongo era ffe tutambula akaalo ku kaalo abo kwe bategeeredde tutimba kyalo ku kyalo abo abeeyita bapolomota kakati ku ssaawa eno kwe bategeeredde nti waliyo okutimba we bategeeredde nti music alimu ssente bayinza batya okugamba nti gwe omuyimbi toli polomota nga omuyimbi gwe polomota omukulu